Enako z'omubbi zibeerana neza gavumenti ziweddeko babadde babbye emmwanyi zaffe naye zabalakidde nyabula gavumenti tugikutte ng'ebba emmwanyi za Uganda tugikutte ate lubona emisana tuku Kati ya Kasayija webale ne kampani ya Vinci mwebale mwanguweko muje munyonyole lwaki mwali mubbe ggwanga lino gavumenti tugikutte ng'ebba emmwanyi za Uganda tugikutte ate lubona emisana tuku Baloya batandise eddogwa bwe bavunana mwami Kasayija okukola ebintu mu bukyamu nga mumyusa yagala kukaba gavumenti tugikutte ng'ebba emmwanyi za Uganda tugikutte ate lubona emisana tubanyirizana tekutulu kya Bizonto ekyolunaku olwaleero ekyobubbi bw'emmwanyi bwembasanze wano ku 400 era nga banekanekanye bwetugaayira amayirungi nga tukulemerwamu jajjazo tuliwo enkwajjo nga banekanekanye bwe bati ewatali agamba YouTube channel yabe bagita New Bizonto ng'ate neyo eyitibwa Kakozi Facts 256 katukuteko k'emmwanyi ezagala okuyita mu kituli ninayo obi wange twasoma ku ssomero lyerimu twalizaawo twazisonda ne tuzizaawo kubatiri era ng'abalala embuyaga esuula bingi nenanye omusogawe tuba twogera ebyemmwanyi tebimukwata kalowooza bikajjo byokka yezire busoga sazeewo mbere wano nabakubadde ndi mu kisiibo naye ng'eno eddaaku ne futali eddaaku ne futali omusajja omukutte mu liiso tukwaniriza omugenyi waffe nange okubasaba omugenyi ng'atusanyusa okukulaba saba omugenyi ng'atusanyusa okukulaba omugenyi ng'atusanyusa okukulaba bala omugenyi ng'atusanyusa okukulaba omwana g'olabako katiibwa yangazo nti omuto omuwombeefu ate nga kusimba muneyitira kajabuzi tusanyusa okukulaba omugenyi kakosi kala omugenyi ng'atusanyusa okukulaba kala omugenyi ng'atusanyusa okukulaba kala omugenyi ng'atusanyusa okukulaba kala omugenyi ng'atusanyusa okukulaba ndi musanyufu nnyo t-shirt gyenyambadde yebanafu ababliski bakutegeeza nti nnyo omunanansi wonna osanze omunanansi gwennyini si guli bagamba nti ogwo omunanansi ate ayinza okwamunanansi ngaali mu kisiibo omunanansi gwennyini yawula ti omunanansi gwe bakola mu nnanansi ogwenjamawuzi omuyimbi akutukolera bamita babalita tukutibidde babalita naye mutuleetereko babalita mukazi musajja atuleetere ku munanansi mukazi wa musajja babalita nkutubidde bebi antulire n'angamba nti ajja kubawaayo ku munanansi kati musooke munyumize akayimba ke musoose okuyimba nkagala ak'emmwanyi kyekiriwo nange ennaku z'omubbi zibeerana zokka ngobakwatira mu kituli yabeera omubbi awatali kulonzalonza omubbi tumulina atulimu ttaano talina baddukira bangi mwebuuza omubbi yani oyo owulire emboozi eno mutegeere omubbi awo olwatuuka wabaawo omukyala amanya genuli kapineti ate oyo yani mukyala muyitale oti ogenda mu maaso omukyala w'amaanyi naddala mulinnya naye nga mu nsawo alinga wire mukaabya mwavu nakabala mwavu geregere naye ng'erinnya yalikola n'amaanyi era abamumanyi nnyo okwetoola mu Afrika n'ensi za Europe nazo era zimumanyi anedda mukyala omuwulira kapineti samulembaga mukazi w'amaanyi nnyo tasagatazannya wano mu Afrika ne semazinga wa Europe bakola ki ne tugenda mu maaso omukyala ono ye nannyini kampuni ya Vinci Coffee Company Limited ate eriwa kampani eno y'amaanyi nnyo nammwe egula mmwanyi emmwanyi zaawa ne waffe Uganda ekyo nga kirungi ate kirungi kitya ate kibeekule mmwanyi
Kambawe kati bwino mutegeere. Buleke bwino maasi. Kaakano omukyalo ono. Yetukugambye waggulu. Okuva mu Yitale. Yaweebwa omulimu. Omulimu guno gwe baamuwa. Gwa kukola kampuni. Ya kampani gye bamuwadde egula Amaanyi. N'okususula. Ekyo kyali kirungi. Ate nnyo. Kyali kirungi nnyo. Ate olwatuuka. Munnange tukyagenda mu maaso. Omukyalo ono bwe yajja wano. Yajja awubanga bw'ati. Nampale ze byokka. Teyajja na ssente. Yadde 10. Nkubulire yajja awuba. Yadde 10. Bw'ati talinamu yadde 10. Sabula. Kati bwe yatuuka wano. Gavumenti yammwe eno. Yammwe nga bwe ŋŋambye. N'emuwa ettaka. Mutwale Nammanve. N'emuwa ettaka. Kwazimba ekkolero. Nga lyabwerere. Yakoma ku ttaka. Yamuwa ssente. Enkalu ddala Zimuyamba okuzimba. Nyabo. Naye wulira oli musigansimbi. Naye gavumenti emuwadde ssente zimuyamba okukola ki? Okuzimba. Naye nga byonna bamuwadde byaki? Byabwerere. Omukyala ono y'omu. Bamuwa amazzi. Yagabwerere. Bannange muwulire. Bamuwa amasannyalaze. Okumala emyaka 10. Nga tasasula yadde. Muwulira bannange. Ogera ku mukyala. Musiga nsimbi. Asiga ensimbi. Ate nga tazirina. Yajja asiga nsimbi. Yajja n'akaveera. N'atereka engoye. Ne make-up mpozi. Kati bamuwa ssente. Ezitandika kampuni. Ne bamuwa umeme. Nga wabwerere. Ne bamuwa amazzi. Nga gabwerere. Ne bamugamba nti nno. Talina kuwa musolo. Nga gwe bawa ebyo. Ye musiga nsimbi. Yava e Yitale. N'ajja e Uganda. Ensonga emuleese. Okusiga nsimbi. Eyo ye Uganda. Ensi mwe tuzaalibwa. Muzaalibwa. Wewe. Bazaala mu Mwende Seya. Kakati Diiru eno gye twogerako. Yalimu abantu bangi. Naye be tumanyiiko. Ye mwami Kasayija. Eyakwata peeni. N'akola endagaano. Ku lw'Abannayuganda ffenna. Abaliwo n'abaliddawo. Kulaga ki? Gwe nga Munnayuganda. Bagala bategeeza. Nti gavumenti yammwe erina pulaani y'okusaanyaawo abantu. ng'ebalumya obwavu. Obuli ku pulaani. Bw'obanga owakana. Sooka weebuuzeemu. Nti lwaki ebibiina Eby'obwegassi. byasaanawo byonna. Ebyali eby'amaanyi. Bugisu Cooperative Union. Yasaanawo bubi. Banyankole kweterana. Naye egenda etyo. Masaka State Traders. Naye yafadda nnyo. Ensoli Coffee Trust. Naye poteya. Egamba abalimi. Abalima emmwanyi. Wamu n'okuzigula. Basanze obuzibu. Okutuusa leero. Gavumenti yammwe. Lwesazeebwo. Efune omuntu waayo. Emuwe eddiiru. Bajooge bannansi. Naye muswadde. Leero mutabadde. Gendo luno lubadde luwanvu nga mukola ebintu bino. Olugendo si nti nno lubadde luwanvu. Lukyali luwanvu nnyo nnyo nnyo. Nakoma okubalaba nga mukyalira uniform eri eno mbadde sinagiraba. N'empya. Kana akapya twakakafuna. Nina n'abantu b'endaba face empya ze mbadde Butereevu. simanyi. Kati sooka musooke munyumize. Olwatuuka. N'abalala ntubayita banga bangi tebaliiwo. Kampuni nga zimuuko bifaananyi eyo biraba bingi. Waliwo ebirala by'otalaba. Waliwo n'ebyolaba kati. N'ebyo by'otalabangako. Kiregeze kampuni wadde okusayininga buli muntu. Tesayininga buli muntu. Twewaayo okuzuula buli talenti z'abantu. Twansonga COVID bwe yajja. Kati talenti yafuuka business. Kati abantu bangi nnyo buli muntu alina talenti ye. Ezeetaaga ofuuwako enfuufu. Ng'obata. Ensi ekule. Abantu buli omu agenda erandize. Kande emu. Weekoleeza kande omutwalo terina kyevaako. Musooke mumpulire. Festive season yeno gye tubaddemu ya Easter. Bayisizza. Tubakubire. Tukoze ebivulu ebyaddala. Twebaza Katonda. Yes. Tusooka kwebaza Mukama olw'ebivulu byatuwadde. N'abo abantu ffe tuwemanyi. Era bwe tuba tukola emirimu gyaffe gino tetwegeraageranya ku muntu omulala yenna. Ekyonoona ebintu ebisinga kati abamu baagala nnyo tugeraageranya ne Bizonto ebiri gye twali. Toyina ngeri gy'otugeraageranya. Kuleka nga obwongo bwo bwagala kukola ki? Tugeraageranya kubanga mu butonde bw'abantu buli bantu batondebwa nga balina endowooza zaabwe. Ate nga buli omu asinga era omuntu mu ndowooza ye mwajja byakola byatambuza. Oba okitegeera kasamwawukanye endowooza omukazi n'omusajja babeera mu bufumbo. Olunaku olukyo omukyala n'ayawukanye endowooza n'omwana awopoteera. Kati akasente ko kayingira. Akasente era kajingira akakatono. Kubanga teri sente wano mu Uganda wano olaba. Wali sente emala. Wano mu Uganda olabawo mu kisaawe kya art. Soka tulina aba comedians batono oba abasanyusa batono. Naye sente ezituweebwa ku stage. Zebawa Mawulana. Zebawa Majwati ne Chiko. Zebawa Bizonto. Zebawa New Bizonto. Zebawa Kapale. Kapale kale ne Kapale. Zebawa Kapale. Ndochoga ya kama pako wansi. Otandise.
kati mama yange ono muveko muya kati mubimpimpi olugendo wadde lukyali luwanvu tulinawe tulutuuse aye tulina awaddako wasinga obuzibu kubanga walimu n'okulinnya ku nnyonyi awaddako mpulira bulungi kubanga ninga sister katwakuba nfunemu omwami programu lero twagikolera kyembuuza bakuyitaani wafime Bizonto nze Bizonto omuwati okay kati bino tebisajja tebikutawaanya webomba mugenze mbivulu aba nga mugenda okukola ekituuti ate befe oginamutawaanya ate gyetulaze banatawaanya kino kyamaguzi ama kino kyamaguzi watunula olina ekolana mu nswa olina ekolana enkola waliwo gyeri ngati musoke mumbuli wakulani eryetya kyetuzaako ebintu bitambula bitya komedi wa Uganda mulaba mutya tusooka okwebaza bannayuganda neba abawulira olulimi lwetwogera n'abataluwulira nnyo naye nga munyumira betukola nti mwebale kutubeererawo akaseera kabadde kazibu okuva akaseera kali naye wetutuuse ne wetuvudde walaga essuubi wetulaga n'olw'ensonga eyo tubeebaza okutugoberera ebbanga lyonna naye tubasaba mutunywerereko tukola emikolo egy'enjawulo tubeera ba MC mwali muyimba tekulinga kukola kituuti temujja kukeera ku makya mwedinge muwandikewo obuntu mugende ku kamera mukoleki mbirimu producer yetaaga yakasente mwetaaga simanye okukola vidiyo so byewa obudde kati kyembuuza bwe mugenda okupafominga nga mufunye ekyo musooka ne muyimbamu oba byonna mubitabika tusooka kino musooka kituuti batujja ku stage tusooka na kino naye tujja tuli music tukola MDD muteeka music dance and drum kati nga bwotulaba wano nze talenti gye nnina yakusoma ng'omuntu oli talenti gy'alina kukuba bivuga nga jjajja Zonto ono talenti gy'alina nga tomukase yakuzina ono omusoga kati onazinamukokomugenyi kati ate ono yalina ebitono byonna abigatta ebyaffe byonna bwe tubeera mu kituuti wano leero byonna bikolera basa omukazi kazina agamba ndege abibya abasajja ffe tuba tuzina ngaomukazi abibya birungi bibaddewo muŋŋaye babapangisiza sho muzikoze embaga muzifuna naye kusoomooza kiko mulaba kumukyalina bulamwalina okusoomooza kukwe nga njagala awamu nga tulinamu okusoomooza okw'omuntu nga sekinnoomu newabawo ate olusa okusoomozebwa okwa gurupu ffenna nga njagala kwa gurupu bwe tunaddako kusoomooza kwa buli muntu agenda kuŋŋamba ntuddebanga nga sifuna musajja ono aŋŋambe omukazi yanziruka ebyasinga okutukaluubiriza nga nolaliyo bitutabiliddeko obuzibu bemu ku bintu bye tukozesa mu kukozesa omuntu okumutuuka okufuna ku waaka omulungi ali produced nti tujja ne tukola waaka nga tugenda kalambalo teri kweditinga nti ba editor abasobola okutuyamako mu kweditinga bali bize nnyo nti ne bwe mufuna omwana ate ogenda okanga ng'afunye ebimukola ki kitegeeza kiba kitegeeza nti muba mwetaaga official editor nti twabaana nnyo okulaba nga tufuna kamera naye n'okuba ne kamera abakwata abula kyokka ng'ate yo weeri naye n'abagamba leero nzija najja n'akwatayo olusi n'atuuka kikeerezi natugamba ate emirimu gya constituency nebibeeraawo bweru ne mutakola waaka kyokka nga bantu bamulinze nti twasooka nga tukwasa ssimu era twakolanga mu budde kubanga twalina obusobozi obutukolayo mu budde bwonna bwe twakola eki netwagala tugende nga tukyusa empeereza yaffe bafune ekirungi naye luli bafunanga buli lunaku naye nga simu kwaffe omutindo guno gutuzaawa emabega tulwane kamera netuuka naye nga agikwata tukolera naye nga wambirigo leero waali enkyakaliyo n'olwalira kikyali kizibu ekyomuntu oyo so naye tuneze emikwano gitugambye waliwo batugambye nti mugenda ajja bakolera bwe buti kati twagala kulaba ye anaakola ki anaakola nsaba era okutegeeza eggwanga n'abatulaba okwetoloola ensi yonna ntwala omukisa guno nze ne bannange okusaba
nakatemba bonna abali mu kisaawe kya art bwe tubaddeko nammwe mwebale mutuleze ne mubaako we mukoze eki we mututuusiza omanyi buli muntu lwayogera ng'ayogereza busungu na fitina na butaagaliza ayogera ebirumira twayogera ebigambo bingi enjuyi zombi nga twakamala okuba nga aliwo obutakkaanya naye ku nkomerero ya byonna bw'otuula wansi olowooza kyewawa munno n'okimulekera naye n'atuula n'alowooza ku kye yakuwa ne mubeerawo naye ng'ogenda okwekanga nga buli omu kye yawa munne ku njuyi zombi kyonna kimuyamba okukola ki okubeerawo njagala okutegeeza nti baganda baffe weebali tulina ebitundu 5 ku bo nabo balina ebitundu 5 onfuna bulungi so baganda baffe tubaagaliza birungi ne bannakatemba abasigadde balaba nga waliwo aweetaaga okutuwabula bajje batuwabule ate si kuwabula ffeffekka nabo kenyini baba beetaaga okutuwabula batuyite omwami ono alina kampani etambuza abantu ng'abalambuza ebitundu bya Uganda ebyenjawulo n'emitala wa Uganda abatwala e Kenya abatwala e Tanzania abatwala e Dubai abatwala Abu Dhabi neyo batwala lwakuba ekiri mubeera mukola nnyo tewalikoze twaligenzeeko Zanzibar Dar es Salaam tulinayo omwami bamuyita Yusuf ye agent waffe wa higher level tour and travel mugamba ategeke kati n'olwekyo yaba atukwatirawo Dar es Salaam twatuukayo olwokutaano olweggulo amakando okwagazisa abantu n'ebyobulambuzi ebyaffe ebyawano omanyi bwe tuva wano ne tugenda e Zanzibar ate oba osasudde akasente ka tourism okawadde gavumenti yawa ye Tanzania kati gavumenti yakuno ngaffe abali byobulambuzi kampani yaffe ya higher level tour and travel agency twadde mu meeting nga tubagamba bakendeze ku muwendo gwa ssente bannayuganda ze basasula nga bagenze mu tour sites ezo ojja kwekanga nga gwogenda muzo osasula mutwalo wana entebe naye nga oli munnayuganda kati bwe biremesa omuntu ng'ono gwe naali tutteyo ne mugamba mpagu mu kitundu nange nfuneko nga tuwa agenti kubanga eri bansaba mutwalo nja musaba mu kitundu nsobole okufunako amagoba zizogo bakyalirako bandaga batulaba ku Bizonto wamu n'abatulaba ku Kakos Facts 256 mwebali kusubscribe babulire nti nedye ku mukutu gwa Kakos Facts 256 wabaye emboozi eziba zitambula mu ggwanga lwakuba nti ebiseera ebisinga training story oteekayo buliddi buli lunaku obimanyi oteekayo buli lunaku simba agomaje ga simba nallo kati bwe tuva wano nga tugenda tukola ate mukulikeeyo kino nga kiba kitambula bana inayanza okunkyazaako njagadde bye mukola ebintu mubiteekamu obudde ate muli so creative kala keeko simanyi oba tutongeremu wano temwateekawo yero tulina okufunayo